Okay. Wano wondabira ndi mukutereza omukyala. Omukyala mwami. Ndi mukutereza omwami ate nga mukyala. Bw'obanga wamulabako ono ye Natoolo Junior. Bino ebintu muyinza okulowooza bya layisi bw'abanga yeeteekateeka okugenda ku mukolo mwattu kiba kintu kya ddala. Ebyo by'olaba awo bye bimu ku bintu byakozesa okubanga yeeteekateeka yenyiriza ate omulabe ku mukolo nga mu butuufu akola ki? Asaanidde. Essaawa n'ogiteekako bulungi, otumwa n'otusiiga bulungi. Bingi by'oyinza okulowoozaako n'otandika okwebuuza ebibuuzo n'ogamba nti bannange ensi wano weetuuse abaffe omwami nga yatondebwa nga mwami atuuka atya okukola omukyala by'akola. Obuvumu obumalirivu okwewaayo okuba nti tafuddeyo abantu banayogera ki abujjawa yabaffe bula lya mirimu era aleetera omuntu ono okubanga akola bino nandiki kati wanabeera amaze okwesiba bulungi mwana tugwakyuka bw'ati ogamba nti ono mukulu wange yeyampa ku bbina noba bw'atyo bw'alabika kale njagala obeere ng'omutegera bulungi nti akayimba bwe kaba kavuze n'atandika okunyeenya omanyirawo ani gwe twogerako. Tugende kale nga bw'omaze okulaba ebyo oyo Natoolo Junior ng'olabye ebyo yabikola ag'amazina yagazina naye abaffe nawuliddeko oba bwe bamulaba abasinga obungi bagamba nti gwe Nassali nze mbadde simanyi waliwo abantu abakola ebintu ebifaananako bwebityo ng'ate bategeera bulungi. Ono aleetera amawulire agamba abadde akulaba nnyo ku mikolo ate n'amaana akulaba nga mwana tuuli musajja bya ddala negamba nti otyo nti kamunoonye mubaleetere ate twongere okutegera omwami ono ddala yaani. Nkwaniriza nnyo ssebo oba nnyabo nange okusenkana mukyala Nassali nsanyusa nnyo okuweebwa omukisa nange okulabikako ku Delta TV. Bannaye bw'oti bw'obeera si bwe nti bwe mbeera naye bwe nti bwe nyambala kalakita nensobola okuweereza abantu bange. Gwani amanya g'amatuufu? Erinnya lyange nze John Kasibante Sentamu. John Kasibante Sentamu. Weddira ki? Neddira Mbogo. Weddira Mbogo. Kati olwatuuka nga ndowooza ku kyokkola ekyokkola nga noonya ebinyinza okukola ne bibula so neŋŋamba nedda ninamu ka talenti akatonotono nkyasobola okubeerawo nembeezaawo obulamu bwange ne talenti yange bwentyo bwe natandika okunoonya kiki kyenyinza okwenyigamu nendowooza ku kyokusanyusa abantu ku mikolo bwentyo bwe natandika okusanyusa abantu ku mikolo nendowooza nti kiki ekiyinza okunfuula ow'enjawulo ku balala ku basanyusa abalala ab'emikolo neŋŋamba nedda kantuule mu kalakita y'abakyala nzanye ng'omukyala ku mikolo paka kaakano olwaleero. Ugambye nti wali onoonya ekyokukola myaka ki egyo era ng'olina emyaka emeka? Natandika omulimu guno mu 2014 era nali mu senior 1 nga fiizi waffe amaze okubula ninoonya ekiyinza okumpushinga okusoma kwe kuyingira mu mikolo muno paka olwaleero. Wali mu senior 1 fees ne zibula kitegeeza n'otuula nga tokyasoma? Saatuula naye wakati mu kugoba nga omanyidde adde waka onoonye fees teziriyo ewaka natandika ng'omuvubuka yenna avubuka kubanga senior 1 mwana aba atandise okuvubuka nentandika bwe ntyo okuyiiya kiki ekiyinza okukola. Katonda naleetera ekirowoozo kino eky'okuyimba ku mikolo nga ngenda ku Lwomukaaga ne Sande mikolo nga nginoonya gye giri ne banfuwayo ke banfuwa nentwala ku ssomero bwento nembeeza. Bakuzaalawo? Nze nno banzaalira wano Nalukolongo bwe twakulira naye taata waffe n'atufaako mu biseera ebyo nga omanyi obulamu obwo taata afudde biki maama nadda Empigi paka kaakano gye mbeera. N'ogoberera maama ye yantwala kuba nali muto naye nenzimbayo emirandira gyange ng'omuntu kaakano nange
erinnya lyange livuga. Senior one. Yes. Obeera mu ssomero era ng'oli mu bintu ebifaanaganako nga bino. Yes. Nagendanga n'ensoma ate oluvannyuma lw'omukaaga ne Sande ne ngenda mu mikolo nsobole okulaba nti nfuna esustaining okusoma kwange. Byonna bitunuulidde n'ogamba nti wano we walabika okuba nti wayinza okumpa kye neetaaga. Osomamu otya bw'omala okuzuula nti kati character gye ngenda okwambala etudde mu mukyala, obwongo obukuleetera ddi nti ddala bwe nnaaba nnyingidde omukolo guno n'ennyimba n'esanyusa abantu ddala bajja kumpa ekyo oba oliawo ekinannyamba okugenda mu maaso? Esookera ddala nze nno ndi muntu musanyufu. Yes, kati omuntu omusanyufu wojja naawe n'oproducing ekyo ekiriwa abantu essanyu automatically abantu bajja kusanyuka. Ate nze abantu banjagala nnyo engeri gye najja nga ndi kaana kato akasanyufu nga kaana kali jolly bulungi nnyo abantu ne bannyaniriza paka olwaleero abantu bakyanjagala. Omukolo gwasooka gwayuddawa? Era Mpigi. Gwali Mpigi. Kati oyingirawo ogamba otya? Empigi eyo nzijukira waliyo omukolo. It was a wedding. Okay. Ne ngendayo eggulo limu nga bateekateeka. Mugaba bannange nsobola okusanyusa. Nange mbadde nsaba mumpa omukisa nzije enkya nkole ki basanyuseemu. Ekituufu bampa omukisa era mbeebaza ne mbasanyusa abantu ne bampamu ku ssente awo nga obimanyi ebiseera ebyo bampa emitwalo nga 8. Kyampa motivation nene nnyo ne ngamba nedda. Ku mulimu guno gulabika kuba nandifunamu kasente. Nandifunamu kasente bwento ne ntandika okunoonya waawe guli omukolo. Nga ova ku Friday ku ssomero okuba obusimu olwo olutandise okufuna aboogezi you get it? Connection eyo mu boogezi bakatumwa baganda baffe ab'ebifaananyi otandise okufuna connection nabo nobabuuza bannange leero mulazeewa nti leero ndi wano n'olinnya n'ogenda n'obeera mwana muwombeefu eri abali mpisa n'okozesa empisa ezo n'ogamba bannaye nze nsanyusa biki bwe batyo paka olwaleero ekintu bwe kifuuse ekyomuntu. Otuule waka tuddewo wano ogamba nti nalabanga nina kwambala kya mukyala nsobole okubeera ow'enjawulo. Otunuulidde bakyala bameka mu ako akaseera ate okusobola okulaba ng'olondako oyo gw'otuulamu olunaku olwaleero? Nasooka kuyimba nnyimba za mukyala Namatovu. Irene. Nasooka okuyimba naye abantu ne baagala nnyo eza mukyala Stabua. Wasooka n'oyimba Irene Namatovu. Luyimba ky'olwasinga omanye osobola okubeera ng'oyagala omuntu naye era nga mu nnyimba z'omuntu oyo ogamba nenjagala oluyimba lwo. Oluyimba lwe nayimbanga olw'omukyala Namatovu kujagaana then noono gwe nonze mu bangi oluyimba olwo. Oba taito maze okulonda naye ono gwe nonze mu bangi oluyimba olwo nekuzala kujagaana. So kati nentandika bwento naye ate ennyimba za Stabua zino we nazitigattako ng'olaba vibe eba waggulu ebeera high nenga nekikuwa ekyokukola netigamba wano awo kusala kujagaana nga batu basinya mazina magana nga bagazinjira ddala bulungi nga nawe ogamanyi obadde otya wakolaga ku rehearsals eyo wakanga tonajja ku mukolo. Ekituufu sijja kulima nakola rehearsals kubanga olw'okuba nabeeranga ku ssomero ate olw'omukaaga ne ngenda ku mikolo rehearsal nazikoleranga ku mukolo. Ku mukolo gwennyini nga ndi performinga nkola entertainment ne rehearsal mwejjira kubanga obudde wabeeranga butono. Tewabeerangawo budde kubanga olina okusoma olina ebitabo olina obbiwa obudde ate ne performance olina okunoonya kiki abantu kye baagala. Naye ng'ennyimba zino nga bw'otuuka okuyimba ddala ebigambo oluyimba nga bwe lulina okubeera oba bitande bibulabula olw'okuba nti tuli mu Central ate n'ennyimba ze tuli mu kwogerako za almost Central ezoyagala nnyo nali nga nziwulira nga I can easily catch up. So nga tekiyinza kutwalira budde buwanvu nnyo. Nedda era n'olwantwaliranga obudde nalina akasimu kange nga nziteeka ka memory
n'owuliriza noddako mu buliri n'owuliriza awuli hasebe egenda maaso kituufu okay bingi nga bwe natandise yangamba nti kiki ekyandireetedde omwana ow'obulenzi okukola ebyo ebigwa mu bakyala kwegamba omuntu osobola okulubanga olowooza ku bintu bingi gwe watandika kubanga wali onoonya ekyo ekigenda okutwala mu maaso ekigenda okuyambako emisomo gireme okukola ki okuyimirira oyimbye omaze kati okutegeera nti kati nno eza stabwa zesinza okukolera abantu eza erinal ozisudde saagenda maaso nazo bbanga ddene kubanga dimandi yali wali demandi yali wali ez'omukyala saazitwala nnyo maaso erinnya Natoolo Junior lijja ddi kati bwe natandika okumayiminga ennyimba z'omukyala Stab wa Natoolo abantu ne batandika Natoolo kati ganaagange ne bageerabira nti nze Kasibante John Center so abantu ne batandika Natoolo so mu mikwano gyange bano kubanga bw'otandika omulimu ofunamu emikwano so bano bennyini emikwano gyange bantuma gwe Junior Natoolo you get it? So combination y'amannya ago abiri gaavira ddala mikwano gyange bano betukola nabo ate abantu era ne lyabanguyira okutegeera Natoolo Junior n'ogenderawo naye ng'abantu bano mikwano gyange be baalimba sigo wageetuuma era sobola nagejjako kubanga sinze nageetuuma baga kuwa nawe n'oyambala ekyo nange ne nyambala character bw'otuuka ku mukolo basinga kuwa budde ki enkula y'omutwe kuwensanyirira kubanga emikolo gino gya njawulo kubanga ojja kusanga egimu ng'abako bakereye so tugenda n'embeera eriwo yes okusobola okulaba ntuwaayo entertainment yaffe naye nga most cases tujja nnyo ne basenga olw'okuba nti obeera mukyala agumidde ate ataswaza abantu bano ogenda ne basenga ne mumala okugjayo omwami wammwe bwe mumutuuza awo ate n'omwa entertainment eyo kati kitegeeza okimanyi nti oli mukyala agumidde lwokiŋŋamba omukyala agumidde kubanga oyambala karakita eno ojjayo ekifaananyi ky'omukyala omukulu ow'obuvunaanyizibwa kaakati basenga ate bakyala bakulu babuvunaanyizibwa so kitegeeza nti entertainment yaffe ejja nnyo mu myaka egyo sebo nno kati oli muntu mukulu tebutuweeraba muba n'abaana abato sebo era kitiibwa kya Mukama okugumira bwoti olunaku lwo lwagenda ku mukolo wayambala era gomesi nyambala nga bwe nyambala nga nze Kasibante then bwentuuka ku mukolo osooka kubeera mu kanzu ng'omuntu omulala yenna kati then paati yo bwogire kubanga you can estimate nti budde we buti ngenda kuba ngenze ku gundi ndakika 5 nze mba maze okwambala ntunuulidde olunaku lwasookera ddala okuteekako gomesi era nagenda nga bwenzize nga ndi musajja bwe natuuka era mu kaseera ako nenteekayo ebintu byange ebikola ebinyashi nenteekako akagomesi kange akalayisi ddala abantu ne banyaniriza ogisibye otya olwo lunaku olwasooka natetenkanya kyanyiza okugamba sikyajjukira buta bwe nagisiba naye natetenkanya kubanga nali muto mazima nali muto myaka 14 awo oli muto bamulona muto naye nakuwa ekisa n'abantu abalala abakulukulu bakuwa advice era okola bwoti nkyamwe muve ngolokofu kituufu akabina kano okalowoozezaako ddi wayitawo bbanga kyawonogaa naye mumanyi nina okubeera ddala gumidde nga bw'oyogedde bwe neesiba abantu balabe nti ddala nsaanidde ekituufu nasooka kuteekayo bulangiti that very day omanyi buno bulangiti bw'abaana bato abawere kewakozesa kenasooka okukozesa naye with time nagenda nkimprovinga nga ndaba kibulamu tekinyenya bulungi so ogenda okiwa improvement ne gomeses nogenda nga okyusa paka olwaliro mukirabye nga kirungi
osibira ddala n'owekakasa nti ebbina lino terinza kuvayo kugwa olisiba kubanga muli naawe olisiba n'otegeera naawe noonyeenyamu kira kituufu wetaba ntaanyi ate munnange leero ng'ejjo osibyemu kizibu nnyo omuntu okugamba nti ebbina oteekayo liteeke era abantu abamu bamanyi nteekamu buno obubina obuyinzi nze nkozesa bikooyi byange bintetenkanya bulungi ennyo nenteekayo nnyashi yange abantu ne bagisiima mu butuufu ekintu oyambala ekintu omuntu n'asiima omulimu guno kuba kati tukitwala nti oba gwe mulimu olinayo ebintu birala byokola ngaki nze ndi nnyo mu saaluuni ez'abakyala kati mwana gwe oyambalira ddala abakyala nobateeka wali ndi nnyo mu saaluuni ey'abakyala ate era twambaza abagole tukolera wano California Plaza Nakasero era gomesi zino ezinekanekana bweziti gyenzijja ku dduuka lyaffe eryo eripangisa engoye z'abagole bwekitoso gy'emirimu gyenkola egyo okola wano mu budde obutali bwa mikolo obudde obw'emikolo bwe butuuka ate n'ogenda n'otetenkanya nenyina mu gomesi z'abagole ne tuyiriba ng'embeera y'ensi bweri then tuba tetulimu ebyo ate tulinayo akasaaluuni kaffe ak'abakyala netutetenkanya kakati omuntu akulaba agamba omuntu oyo kale nange ansanyusa osaba sente meka ku mukolo sentuzogere oba sente zensaba zisoboka buli muntu yenna azisobola kubanga nsiri wa bbeeyi kikulu okukola kubeezaawo obulamu tukola kubeezaawo obulamu ate kasita otegeera ekyo ensi teyinza kukulema tukola kubanga okulembeza ekyesente oyinza okubulwa kugula naye akasente ketusaba katono kasoboka buli muntu yenna akasobola ku mikolo eyo gye mubeera bingi ebibeera ku mikolo buli muntu abeera ku mukolo asobola okukunyumiza ebintu byazze nga asanga ku mikolo ne weewuunya wali oyambaddeko bulungi n'otuuka nga b'olina okuleeta okubuuza abantu nga basenga ng'obasinza okunyirira kyemanyi ku nsi kati bwe yatuuka abakyala bambala abakyala bakola ki bambala naye era still waliyo emikolo eminafu ng'ojja kwambala gomesi yo mubutuufu ogambe singa gye muwadde singa gye muwadde naye nga most cases abakyala bambala ate kakati amagomesi galayisi bagapangisa amalungi ku sente entono so abakyala ekyo tiki naye most cases cases butono kiggwa abakyala beeyambaza era oba osanze mpozi omukolo omunafu ennyo twogera ku mikolo eminafu egyo wali obaddeko era ku mukolo ne batakuwa kyakulya oba gwe tokifunangako anti ng'oggyeko bino kalakita gye nyambadde ncoordinatinga abakatumwa biki so mbeera active nnyo mu mukolo so wakubulwaki sijja kuwaayiriza bambi ekyo sijja kiwaayiriza abaka abamu babagamba mugwe wasasuddwa togenda kulya mmere ningamba okugjako mpozi waliyo yali basenga banaye gwe natolo banaye mukama yabawa muli emmere ku mikolo ne babasasula sotobwe naye naye era sitira emmere njiridde n'onaajogerako era nzikoze eki njiridde so yakugamba olaba obuntu tugalamu abantu buntu butonotono yayogera bwati statement ejogera bwati nti banaye natolo mulya no like mwe mufunamu mu mikolo gino babasasula ate ne mulya n'emmere you get it. So, cases butono. Cases butono. Bo watuuka kubanga weekolako bwotyo ne bye weekolako biri bye tumaze okulaba ani akulondera nti eno lipstick gy'olina okukozesa ye abaffe nga bw'oli omwami omanya otya nti lipstick ono bamuteekako bwe bati ne bwe bati. Okay, kakati olw'okuba nti for 2014 tuli mu 2026 emyaka mingi egiyiseewo ate nga practicing ekintu kyekimu almost every weekend kitegeeza nti kakati nina obumanyirivu mu kiki kye nina okubeera mu kiki kye nina okulabikako olwo olunaku
No, we are looking tutunuulira omulundi ogusooka. Oh. Atokuzaako emabega katono. John Kasibante ng'oggyeko bino nga tanayingira karakita eno gy'alimu. Naye nedda naye kwalinga kuzannya waka. Nga ninga mukazi. Zanyanga mukyala. Tufudde. Edda twazanyanga maama taata bikinze maama. Gwe obeeranga maama nga muzannya by'abaana bato. Kakati nekitegeeza nti tugenda maaso. Nekitegeeza nti nali mmanyi ekyokukola. Ate maama wange yali mukyala musibi wa nviiri. Nga kitegeeza nti gundi eyo nali nga njiraba. Ngikuliddemu. Kitegeeza nti obwo buzannyo bwange. Okay, ebyabamaama ewamwe babagananga okola ebyekisiru babitanga byakisiru baanamukyamukole makanga oyo Keith oyo yabikola ebyo abazadde baana mwene mugeza nemukola ebyebisiru infact made ekyogende nabubi makanga yabikolanga oyo kati bw'oba ng'oyogera bw'otyo nteberezaamu baleka naye bakikugamba nga temukola ebyebisiru baana mmwe. Ate nze ng'ogyeko ebyo nze waka tebandabanga nga mwana muto neeyisanga kintu kikulu. Kati nga kizibu nnyo nakundowolezaamu mbeera. Okay, tukyagenda ddala mu maaso n'omwana Mulenzi Kasibante oba mweyitire Natoolo Junior. Tuli mu lugendo lwe olw'okuba nti munnange afuuse ensonga ensangi zino. Mwana Mulenzi si wa buwala. Gye twatandikidde nabadde mbabuuza mulowooza kyandiviiridde ku ki omuntu omulenzi oba omwana omulenzi okuba nti ate akola ebintu ebyekiwala bbola lya mirimu oba katugende mu kummulamu bwe tudda tugenda kutandikira awo. Nkimanyi mubuuza mukyala wafaanana atya wololo ebyo nabyo agenda kuba bitubuulira katuwumulemu tobaako.